gundi omukozi otya ani ono mukazi wammwe Luwilight yazze mu kkooti jjo ne bamwongera paka nga 2 February bamwongeddeyo nga akomewo nga 2 February omulamuzi yagambye nti waliwo fayiro zikyali ku poliisi era y'ensonga emu lwaki jjukira waliwo story yadde nti state yemuwawaabira Zuwena just aliwo nga mugundi nga bamwita batya alina kuwa mujulizi kakati eno looya wa Zuwena akwasaganya ekintu ya Zuwena ye kanso Ebo Sentongo eri state atone ndooza Ebo munoonyereza fayiro agikukuŋŋaanyiza n'agikuteera mu mmeeza nga gw'omanyi Ebo kati Luwilight namulabye nga bamuzaayo naye nga ne ttiimu yabadde ewaga ku kooti nalaye Black Sugar Sharon Kaweesa Shalom ekinu naye akirimu Shalom naye akirimu awo nga bagamba nti tajja kwetonda teyeetonda kuba bwe yeetonda kiyinza okussa emisango emirala nga kiraga nti ali guilty ayinayo emisango gy'abantu abalala anti omulamuzi yage waliyo fayiro endala 7 eziri ku poliisi nga zaani zonna za Luwi ndowooza wali abaalo ani amulwana waliyo oli omwami gwe yagamba nti yamukwata nga alina emyaka 5 oyo yatugamba nti alina fayiro omusemi gwagamba nti yamukwata ku myaka 5 yagamba naye alina fayiro ye nti kwali kusa n'abalala ndowooza babadde ayingira omuwa magezi nze saanaliye nayogereko n'abantu be mbadde nsinkana yeetonde atya akwate kamera nga bw'azitunulamu ali mu komera talina kamera gwe twamulaye ku kooti wali nga ayogera ne bannamawulire olinga amugamba don't talk to the journalists don't talk to the press n'agamba no that account is not mine n'agamba nti eyampaabidde kino ali kisasulira inshallah n'abaana be bonna nemanya kati alabika tannabakkakkanamu tannamanya naye ttiimu emuwaga nnyingi emugamba tugira lwaki teyeetonda problem tulina nti abantu abawaga entegera y'amateeka yaabwe eri wansiko era kyobola balemera ku nsonga emu nti akawunti yali yeye ekyo si akawunti yali yiye wasiiye content yayita ku akawunti eyo yalina video and audio ng'ani azoogereramu nze ndaba feesi ye ne baga nti atawo teyali tavuma ne beerabira nti olwedde bagenda okukukwata ku bintu bya computer misuse bino baaba olwedde bakoze background check video nga bazirina kati keesi ziri endala zaira zinasooka obbagamba nti waliwo keesi ezijja okujja oyo omwana otuuka ku kooti era keesi zigenda kujja ate nga nazo zirina balala baavuma so singa akikwasaganya wali mangu n'amendinga fences naye ndooza alimu eggume bafudde yeroz ali atya bafudde nayogeddeko naye ng'agamba ekintu ekibaddewo ku social media ye is the person who has been most attacked social media bamuvudde emirundi mingi nnyo ne kirina okukoma ono omwana ayagala mukozesa nga kiyigirize n'abalala ne kasuku abugambi kasuku kino n'abalala mwenna muleme kukozesa mitimbagano gino bubi sigenda musiba bbanga nti forever naye njagala atereere statement ate nawulidde omwana nga ye ataga nti ate ye talina kyeyakola nennemwa kuba ono waba agamba nsi omusonyiwa bw'aba ateredde akakkane ave ku bantu bakoledde amanya emuwaga ogiwa magezi kyemuga toweetonda bonna bonna tewali alinako wadde ounsi y'amateeka wadde akajiiko just bali mu emotions boogera bwogezi bw'oba olina implication y'etteeka bandibadde bamanyi ate zenna ate be bagamba nti ate yeetonda tajja kwetonda naye n'agaana ate abakuba nti bwegayira omusajja asonyiwe n'abagambye lwaki si gwe olina omwegayirira omuwala because ogenda mwegayirira bwamusonyiwa yadde mu kamera ataakole ki agambe nze omuwala agende mu kamera yeetonde bebekulu mamizu nsaba kunsonyiwa mboneredde it will be understandable bali bakisa bw'oweeta ajumdayo mu kutimbagana agamba oba tunuulira omwana wa Luwilight
otunulira omwana kati mpozi bamuleetera muteeke ewuwo omulabire oli omusibe omwana alina kitaawe alina jjajjawe ku saidi ya mamu ne taatawe tekyeza nti bebe alina that cannot be an excuse so mbirabye awo nenga abantu balina interpretation ze balina ebintu babiraba bulala naye asembayo aba yasembayo okusembayo ati nti you can interpret the way you want something to be interpreted wali kooti yesala era bajja kujja bagamba mu musanvu bwe kugenze mu maaso mu kooti bajja kulanga ate oli agamba kirala nti it's not about the Facebook account it's about the content yali ayita content alina audio alina video na identity alina fayiro 5 zirinze oba bagambye musanvu waliwo ani alwana luyilayiti ebituufu waliwo nedda alabika yalwanyisa abantu bano bawala banne ayinza okuba yabasukkako abamu naye mwennyini yalwanyisa abantu bangi yakubanga ono nakuboli nga ye buli naku alinga emundu etabuse nawuliraga temujja kututiisatiisa ate ffe temujja kututiisa alina wagambira polisi mujje munsibe sigenako mu kooti sigenako mukomera n'emyaka 25 jangu nsibe munkime wano kati bano babadde batuukiriza kituukirize anti fayiro zaali zitambula eri nga gabaji bamusibe mujje munsibe nze sina kyentya tuli no wano ku nnyanja bagiyita batya Lake Victoria Shores Lukindo Beach musiramu abantu bakyusa mu kamera balengere Lukindo Beach kafo kalungi Lukindo Beach omukulu nno jenkinize no gyawangaalira ne bwotulaba twogera tutta ku maaso wali akasana kaaka katukubamu kaseetinga anti kaakati waliyo ku mazzi gagira obunyonyi obulengera side eri eno gye bayita sunset evening tropical sunset ali e Bulaaya ng'oli mu sino oyinza okakale bano bajooza ensi naye kati ffe weather bweti bwiri side wano tropical sunset wano waffe Uganda wano we Uganda tuli mu tropics sunset kanaka bana Uganda ewooma naye kati ogenda e Bulaaya essaawa eno ng'omuzira nabe sister wange ngandaga ng'omuzira gukutte ku mmotoka nalabye ekibaya kyabadde kiŋŋambira bano abakulu abali e Bulaaya abagamba abayise ku nguudo n'abagamba mwandikuŋŋaanyizza nnyo omuzira temwalonze nekibagamba oli Bulaaya okaanya ati akalulu k'otaalonze tewalonze Amerika gye wajja ne mu Europe waliwo ebizibu ebiriyo byokyayina okumaliriza okusobola okubaako wooli tewasobodde kuddayo Uganda kulonda oli ku street ogamba baakubbye walonze ani walonze ani nga tebannakubba tubuulire gwe walonze ne bakubba entegera y'abantu lwaki abantu bootaabadde nabo nga balonda bakuloosa nti balonze ne bakubba mukabanje bannange okitegedde badde manyi bakunonyeeko omukulu ataddemu vibrator bayiwa nkokoto waliwo asimba gundi ezo nno ennyumba zakugula zaggula bw'oba olina ssente bwe zina gw'oguleko kamu n'obeera kalaba kali mu bukadde nga 8 ako opoyera awo 8 kawumbi nga weeyagala ababanja akalulu nga bali bweru bawa magezi ki teyalonda ayagala balangirire omuntu bw'oba gwe tewalonda omaze emyaka 10 toli Uganda you're out of touch kamini yayimba nti ab'e Bulaaya muluddeyo mamayo tomanyi kiri wano kiba wrong nnyo okuba ng'ate oyagala olowoleza abali wano ewaka tuli bulala abantu bali mu mwensi temugiraba nti egize negwe atagiriimu ng'ogimanyi ojja kunoonya buli alina gundi ya Uganda is bleeding ng'ali bweru Uganda fe abali mu Uganda nga tulaba bitambula kano kasiru tekalaba gwali wano yali eri alaba gwe musiru tolaba nze musiru nze atalaba yali eri muzira yalaba nze ali wano siraba bwe buzibu obwo bwe tulina Jenkins kankusiibula kale ze kati ndi wano kamala okulya muri position ku tropical sunset weyagaleko kamala okubulirayo male ngende empowe balage ku mazzi wali abayimbi bo abayimbi Buchamani wamulabye Buchamani namulabye yavuddeyo mu kaawunyo ne lwaki sente how long will it be nga Firebase sina kyenafuna enyimba zonna nazirekayo NRM sina kyenakola ghetto structure bajinzirako nayimbi
lwaki tebabawa sente wa number 1 sente kyenawuliddeko tezinafuluma babawe sente ebeera process nze Buchaman kyenkakasa yayiseewo n'asala layini naye sente zaabwe ziruddeyo ge mazima sente bajja zifuna lwakuba kati ye gwe yalumbye ate si ye mutuufu naye kati ne sente akimanyi kuba Buchaman obuzibu bw'alina takolako mu bitongole biri organize tamanyi organizational structures nti sente okuyita mu gavumenti zikutuukako ziyita mitendera sign off nyingi yalooza Bebekulu azijja ano mu nsawo sente zakusokuswa rewrite lwaki tazimpa Buchaman wali toliiko ne campaign trail oli yamuyita buyisinga ye ng'akaaba muntu ng'Kampala akaaba olina contract eyo genda mu kooti yali taliko ku campaign trail abantu abasookako kwaliko kusaasira mayinja lilipazo gravity omutujju kati abo timu yasooka kusaasira mwogedde ne Stacia kati oluvannyuma Stacia Mayanja ayingira ekintu ani awaddako fiina masanyalaze ajja Ragadegedde ayingira waliwo gundi White Bender naye najja waliwo omulenzi omunyankole omuwanvu omweru ono ow'embalala Reggie waliwo omuwalala eyayimba ne bakuzaala ku Sunday Tonix najja then ne wajja oluvannyuma kampeni zivaayo ziswikinga Buchaman eyo jajjira wajja era ng'akuba kitundu kya luyimba ali nayimba lwa Bobi Wine akuba lyo lwa Bobi Wine abakyalukuba nga balimu gamba polo kakati yandibadde akkakana akwata empola atuuka wala omusajja aba Wizo tebannavaayo Wizo tannanyega Kamini tannanyega bw'ogamba mbu ofa nze ndi bubi nnyo bampe sente zange Buchaman omulaba alina okwegendereza nnyo Bebekulu yamumaking Buchaman Bebe yamuleeta mu Firebase leka naawe yesebo Bebekulu yaleeta Buchaman mu Firebase ng'ava Mpoma wali Empoma awo awava banseko buseko wano mukono wano awo we yali abeera awo Bebe agenda ajja naye n'amuyingiza mu Firebase amulaba atya anti Bebe byatambula n'alaba mwani wamukatali muleete n'amuleeta yamuyingiza Firebase ono n'alemera mu Firebase era kye nali nnyonnyola luli ng'alimba ebintu ebyo erinnya Firebase group yaliwo nga Bobi alina abantu be erinnya Firebase Bebe yalireeta nti batuyite ba Firebase Bebekulu yaleeta erinnya Firebase n'abalekayo n'amulekayo Bucha ye specific kyekijja Bebe mu Firebase yagaa nti baali Kamili yali abatwala kaguddeyo nga bano kikosi kine bali Andule Kamili nga bakupisa ku sympathy bamukuba olimbirizi bbiri biki nga bo bawoza nekolera maali abogera ani wakabambye akaana kato biri ebivuka bingi n'agamba wano tujja kuluuzi naye n'akola n'agambalekenze n'ensonga endala nnyingi n'avaako Bucha n'asigalayo n'amuleka gye yamuleka ajjukire yamujja Empoma yamujja ku nnimiro ya Kasooli we yali najja amujjukidde ne kaakati amutadde ku mugaati nga bantu bonna bamuleseewo tewali amufaako kuba baamuwaako ofiisi ya ghetto atusongere kye baagimuweeramu n'agamba mbuguli agamba afaandani yagitwala coordinator oba agamba siddamulirawo n'erinnya lyeyogera yali mu ya ghetto yali mu ya ghetto ndowooza yoyo gwe yagamba n'atwala nga structure yazibawaayo mbu yaziwa Museveni structure Museveni n'azibba n'azitwala n'aziwa Ddamulira n'azikwasaganya Museveni nga teyamubanja nga structure zenkuwadde ndepanaayo yamugambye tamuyita liko ghetto youth ye ghetto youth akulidde ddala superstar si kavubuka kaana kaali awo katoto ekintu ekyo ekya ghetto bagenze bakimala mu ssupu buli ajja yekuusa walugenda kusenteranga nti kibadde kifuuse nti fe aba ghetto baagala kuyitira awo tekikuwa buvumu nnyo kuba nti wava mu ghetto si kyakitalo n'abalala baava mu ghetto nze gwosanyirako ndi wa ghetto nze ndi ghetto youth n'abalala tewali atalina gye yava nga youth teri atavubuka uptown youth nayo gye bali
Kwega abantu okulira mu mbeera embi bakikozesezanga mu kisa. Baba agala kulya sympathy ku bantu. Baloze ali part of us. Teri yaleetera bazadde bammwe bateekamu eyo. Ate tewali yali muto n'akula nga tabonyeebonyeeko. Taliyo. Kuyinza okuba kuvaalinga naye nga buli omu yalina story ye tutema. Kyembadde saagala. Be bantu abalowooza mbe okubonaabona ate kyafuuka kyakwenyumirizaamu. Era okubonaabona buli muntu yabonaabona. Naye gwe yabonaabona okusinga ku banno. Togufuula musango eri bataabona. Enti ffe twabona okusinga mmwe. Tezaali mpaka. Tezaali mpaka mpaka ani anasinga okubonaabona. Wabula twandinenyezza lwaki mwe mwabonaabona nnyo nga bali ate bali bulungi. Okitegedde. Ebyali bivumya Bebe. Eyo Bebe yabonaabona atya. Taata we yali minisita ebbanga lyonna si musango gwe. Takola ngo musango. Era tagamba nko taata wammwe kutunda binzaali. Ano oli aganze tatange yali atunda binzaali. Omanyi bwe twatubuze ebyangwe. Fola baffe. Nga tulya kimu. Fola it is okay. Muntu abonaabona naffe wano mu lutalo wano nga bawamba twalyanga kimu akawunga akayero n'ebijanjaalo. Leka naawe. Waliwe twali wano emmere tujja mu fresh foods. Nga ya kaadi sukaali nga kwakiremu omwezi. Muba ne kaadi ya fresh foods ojja ne batiikinga kunaku z'omwezi 21 ne basayini. Omwezi kire kutte. Kati ojja kudda mwezi mulaba kwekire endala era oleeta kaadi yo balayi wakoma ddi ofuna n'ojjuzaamu. Ne bakuwa kire endala omwezi. Nga tetukaaba nti twabonaabona sukaali nga tawera. Mukadde wannyumiza. Waliwo baatuka nti walina gundi sabbuuni. Sabbuuni ng'ava Kenya. Ng'abantu bolesa bikola by'amapaapaali tewawulirako Sendi yaginyumiza nti ye yennyini yabyozesaako bamu omwana. Nze mukadde we yaŋŋamba nti waliwo twatuukira ngugenda mu kyalo nosa mukadde we ngakola. Noonya mu vidiyo ze nakola ne Sendi yaŋŋamba awo mwana baabyozesaako. Kaakati Sendi nga ye takaaba. Nti yabonaabona mu myaka gyana ffe twayozesanga amapaapaali. Sendi ye afa ku kimu ali kiki kati essaawa eno. Fa ku kyoli kati nga gundi we yayima musajja nga ali Emperor Orlando. Fa ku kyendi kati. Kiringa bannaffe abali ebweru. Bane ffe tuli eno mu Amerika. Bannayuganda bali temutegeera. Omusajja agagada alina ssente empya n'enkadde. Nakulira mu ghetto ate kati oliwa. Addeyo mu ghetto. Olina kalina ziringa amatirimuna. Okyali ku kiri. Nze nalinga mu ghetto. Nze sebo nze ni ghetto youth. Twagala kiriwo kaakati. Abali ebweru abanyiigira abali e Uganda mwe temumanyi kiri eno tubeera mu esi enguudo ziri ziti nze mbasikira mubeera e Uganda ku zi boda pollution yali awo abali e Bulaaya nabo balina ebizibu ebyabwe ate nabo mbasaasira okubeera ebbanga ddene mu esi nabo bulwadde era tobeera mu esi ne weewaana bana bakola mu z'ofiisi myamolezi on esi oba motoka yompya ekola esi obeera mu esi ate wetaaga fresh air ngeno gye tulimu bw'obeera e Bulaaya ng'obeera mu winter n'obonaabona. Abale bagamba bali bulungi enguudo nkole y'amataala mazzi kyekyo. Ate kati lwaki bafaayo nnyo ekiri wano? Bagenda munyumirwe ebiri eyo mutuleke tuboneeboneko. Gwe beera awo naffe tusobole okufuna okujja naye bwe tuwulira nga ate gwali eyo oli nnyo eno tulaalika okulowooza naye gw'oli eyo bwe bagenda eyo abali ne mulonda Trump wammwe tetubaga lwaki mwamulonda. Lwaki mwalonde Trump? Ekiranyira bwe nabuuza. Trump akyankalanya buli wamu bangambye agala kuwamba Greenland. Luli akyankalanya Venezuela. Ffe lwaki tubanenya nti lwaki mwalonda omugwi w'eddalu ali ku nkola ya Hitler. Okitegeera? Ne Napoleon. Naye gwe eronda nti soogiriddemu olukwe. Gwe toliiwo okumala emyaka 10+. Ate waliwo yankubira n'oli nempa ku ssente. Nakulabye oli mulaale nga mukwata amawulire mpakuse ne muga oyagala kulya mu nsi. Kana ate nja kuyita okuyisa omulanga abankubira amasimu ne message zenfuna muntu we ssente zaye naale mwade ku raale gwe asayininze vocha wanyize bunyize agwamanyi otya mwafunye gwe wazisasudde wazina avuddeyo maze jangu tukole tukole abantu buli oyita mulidde ssente mulidde ssente bwe buzibu bwe tulina ate naate agenzi azze na moze bakuddagala eryama agamba putulu gw'oleese wali lino ddala ligira ku mmotoka eva Busoga eyo
so yembeera abantu baleka abantu naye bwogenda n'okola ezizo sikulangira nti ng'okoze ssente ku mulembe gwa Trump sikulambula nti omulembe gwa Negwe mulidde mu nsi olukwe luli ludda wadde oba lusaavinga ku sowaani ki njateseka ku lukwolo bagamba abazajja bijjenkirizi kiri ebinesendi biridde mu nsi olukwe wala bakasukwe bamwambaza bugundi bu swimming namulabye kulya mu nsi lukwe nze nalukola balumpewo ku sowaani luba lwoke luba lusiiki oyagala kulya ku lukwe njakulya baga isa yabalidde mu nsi olukwe n'olaba abo balusaavi nga tuyinza duyitako nalutesiyako ndabe ekyo kyenzina ensi temukyali lukwe antulidde tulumaze tugiriddemu olukwe ate kyalina lukwe lwakaliiro olukwe twalulyalo nalwaggwa so bw'oli yagamba nti olidde mu nsi olukwe takuwaayiriza ngamba waayi senga ompako nayinza okuba nalulidde ne sirutesingako oyagala balukuweeko walulya bweruti lwali olukwe kwe kulya olukwe manye kati ensi Uganda tugimazeemu olukwe lwonna tulidde tolina buzibu mu kulya mu lukwe kati ate kati ndi eki balumalamala luwooma lwaki sirulya nkutadde